nabbi wa Allah Ilyas birimbilese mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu kuba si nabbi muwanvu, si nabbi muwanvu, mufunda nnyo. Ekisooka nabbi wa Allah oyo taata wa muzaala ayitibwa Yasin. Allah gwaga salamun ala Ilyasin, emirembe gibeere ku famire yani ya Yasin. Tegeeza kitaawe baali bamuyita Yasin. Omwana oyo erinnya ly'eddala erya taata we yamutuma Ilyaya. Kati abantu b'ekitundu bwe baali, kubanga oyo nabbi bannabbi b'Abayisirayiri, nabbi wa Allah Ilyas, we baali ne balabira ddala nga Ilyaya tekijja, ne baagala bagagatte nti Ilyasa, era kitaawe ne batandika okumukazaako erinnya erya Ilyasin. So Allah ye yabyawula salamun ala, oba ntegerekese. Nabbi oyo mbagambye nti Allah yamusindika n'amutuma oluvannyuma lwa nabbi eyali gwe bayita Hizqil oba Hazaqil. Nabbi naye yali w'amaanyi alayhi salatu wassalam, naye yalemererwa okukola da'wa mu bantu Allah bye yali yamuteekamu. Lwaki yalemererwa? Nti baamuzitowako ne batuuka n'okwagala okumutta. Manya Banu Isirayiri abattanga bo bannabbi, bo baabattanga, tobaleetako fujjo. Baabanoonyanga ne babatta, baabanoonyanga ne babajjako ensingo, baabanoonyanga nga olaba bwe batta yani Yahya, nabagamba bannabbi bwe bali bangi tujja kubasoma, nabagamba bannabbi bali emitwalo 15 mu 14 nga mwe muli n'ababaka. Kati baabattanga, oli ne bamusanga ne bamutta. Naye Allah sindika Ilyasa, yali ayagalwa nnyo abantu be abe Ba'la, subhanallah, ekitundu kyerabidde ya Rabbi kidduse, baali bamwagala nnyo, naye ng'ayina entegeera etali ya kitundu, kubanga ekitundu kyabwe baali basinze Sanamule, baali bayitanga Ba'alu mu Luwalabu, Ba'alu mu Luganda obangi yite ntya, mu Luzungu eba mermaid, mu Luganda kiba kitya, wansi muntu waggulu muntu wansi kyennyanja, bakiyita batya mu Luganda? Kiba n'erinnya, kyekiyinza kuba tekirina linnya taata, si bwe kiri? Nsaba munzijukizeeko abo. Waggulu muntu engege enkazi, eggege, nedda bane eggege gubeera mulambo gwa mbizzi. Era olwogamba nti olinga eggege, mu Buganda abakuvye mulambo gwaki? Eryo si ggege. Kati mermaid wansi kyennyanja, waggulu muntu bakiyita batya ekyo? Bwekiri erinnya lyakyo mu kyotuuka ddi? Toli Muganda? Toli Muganda ya Allah, guli Muganda ddala. Kati kiki? Ani ziru ha? Ayi, Tamimu yafuuka ddu. Oli Munyarwanda. Nina bembuuza ne besibuuza. Bakiyita batya? Bane saba Allah asaasire. Waggulu muntu linnya eryo lidduse. Wansi kyennyanja, kale kyekyo bakiyita Ba'al. Allah yagamba nti atad'uuna ba'alan wa tadharuuna ahsana al-khaliqin. Aya etandika ega nti wa inna Ilyasa lamina al-mursalin idh qala liqawmihi ala tattaqun atad'uuna ba'alan wa tadharuuna ahsana al-khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Yabagamba Allah agamba nti wa inna Ilyasa lamina al-mursalin, ne Ilyasa yali mubaka wange. Yatuuka n'agamba abantu be nti kiki ekyo kye musinza nga bakiraba nga kyo bakire nga bo bakijja mu nnyanja nga kijja ne kisitula bwe kityo omutwe. Omanyi ebyo ebintu bwe bityo byo byagala nnyo okubisuusuuta. Kisitulayo bwe kityo omutwe kubanga kiba ne connection n'abantu, kiba ne connection y'omuntu ne connection y'ebiri mu nsi, ebiri wansi mu mazzi.
That's why kiba kitundu abasinga tubiraba mu film ne real jebiri sibe kiri sudi jebiri ddala kati bakitunuliranga olwokuba nti kyali kipya mu maaso gaabwe nga bwe kijja ne kimira bwe kiti mu nnyanja mu mazzi nga kibatunulira okumala eddakiika ng'ate Allah yayawukana ng'abantu abo bwe bakisaba kikkiriza kuba kiba kyogera era yasanga obuzibu bw'amaanyi okulaba Baalu mu mbeera nti ye yagaana okugikkiriza nga nabbi wa Allah ne Hizqil naye ng'ata dino kino ekisanamu kubanga lyolibwanga sanamu era ekisanamu eryogera lyali lyogereziganya n'abantu eyo nno Ibn Kathir yabireeta ne Tabari naye kati mumpulirize waneno nabbi wa Allah oyo yababuuza nti atad'uuna ba'lan wa tadharuuna ahsana al-khaliqin aya eyo nzito atad'uuna ba'lan mutaddewo kye bayita mermaid nga yeeriwo nga katonda wammwe gwe musaba watadharuuna ahsana al-khaliqin ne muleka katonda eyatonda ekitonde kyekyo n'akiwa ekifaananyi kisinga okuba ekirungi okategedde nti Allah yatonda ebintu ebyo n'abiwa fe Allah yatuwa ebifaananyi nga birungi mweyo embeera gwe gye weerabiramu gy'olaba nga togwana Allah mu butuufu yeeyo gye yakuwa ate mu kugikuwa so ebyo nga tuvuddeyo ekyo kitonde kya Allah era bannange twewuunyiza ddala omuntu asinze ekitali Allah nokkiriza bakutegeerere nokkiriza bitonde bya Allah mu bitonde bye yatonda n'ateekawo ensolo n'agamba nti eyo mbogo mugirye n'antume n'ogaana ani yakugaana kabaka yagira ki ng'eyatonda ekyo yagamba kola ki atad'uuna ba'lan wa tadharuuna ahsana al-khaliqin musazeewo biri ebyo mubamufuula ebinene ne muleka ono eyatonda ebyo n'abinyiriza n'abiwa sheepu waliwo abeddira ebisolo ebitaliika kati emmome nze yeddira mmome nogimanya sigikola ki yeddira ne mulimu ebintu nti oyo yeddira ngabi eriibwa kasolo akaliibwa kosanga ku ttale n'oteeka mu firiji n'osala ennyama n'eriibwa embogo n'eriibwa n'ebisolo ebiki janidde nidda sisobola kujeema baŋŋaana ani yagaana nti kabaka yagaana ki yaŋŋaana emmamba yaŋŋaana era waliwo atalya mmamba olw'okuba nnyina agyeddira asobola kulya mmamba mama wange agyeddira kitaawo waawa wafumbe bikwataganira wa nti mange mbandidde ennyange aya eyo nzito yagamba nti Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin yamubategeeza n'abagamba nti Allah wammwe Allah rabbakum ye Allah wammwe ye mulezi wammwe yamuyita linnya nti Allah rabbakum yani ye mulezi wammwe ani gwe bayita ani kakati n'abagamba nti Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin Allah ye mulezi wammwe era ye mulezi w'abaki w'abajjajjammwe ye mulezi w'abajjajjammwe mwenna kibagamba ye Allah ye katonda w'abajjajja kategerekesaako kati akajanja mukakendeeza mu buwangwa lwaki tukakendeeza mukama waffe alina byatugamba obuwangwa yabutondera yatuwa akabira n'atuwa obuwangwa n'atuwa ne n'akugamba nti bino na bino bwe biti nebiti nebino nebino bagambye mulye bagambye mukole mutya kale ate gobojja nti jajja yakola ki taffe okuva edda nejjajja ffe tetukirya lwaki tukyeddira Allah rabbakum wa rabba abaikumul
bwe tubagamba kebe temubyagala era mwabikoowa naye tetulina nsonga lwaki tetusobola kubivaako kati nga tulwaki tubivaako kubanga era kyekyakubisa bannabbi bino bye tubasomesa bino byembagamba bye bakubye bannabbi okuleetebwa ekintu kye babulira nga mu butuufu ekyo olina gw'osumbuwa nabbi ne bamukuba bannabbi ne babajjawo era yabagamba ebigambo ebyo ne bamuwakanya ne bamunoonya bamutte agenda okusinkana alina gye yali agenda okusinkanayo omuvubuka yali mwana muto naye nga yali muvubuka nga naye tebenkana myaka omuvubuka oyo nga mutya Allah omuvubuka oyo nga asirika nnyo nga buli wawulira nti waliwo abalina bye basinza nga yekimuluma bamuyitaani Ilyas'u bannaye bamuyita Ilyas'u bun Akhtubi taata wa muzaala ndowooza olabe nti si baaluganda gwe yanga nti baaluganda bun Akhtubi ndi kitaawa wa muzaala bwe yamusinkana n'aga nti kati gogenda kubeera mu mikono gyange era nga batambula bameka kakati yeraba nga bamunoonya n'amugamba nti okimanyi bannoonya n'amugamba nti si wekka bwe baba bakunoonya nange bakola ki nange bannoonya Ilyasa kye yakola n'awanika emikono n'aga nti Allah wa kitiibwa abantu bano mbakoledde ki n'asiba omutima n'addayo n'abaga nti omugaana okuva ku sanamuliri ku mameidi eyo ngenda kusaba Allah abatuuseeko ekibonerezo naye ekibonerezo ekyo nga si kyakufa nti mufe wabula nga kigenda baluma naye nga kyatukako kuba tusooka ne bamugaa saba wakafa olumbe gwani atugamba okujja ku bino bajjajjaffe babadde basinza sanamu eryo kyava abisaba n'amugamba nti Allah wa kitiibwa nkusaba abantu baneeno oba mmenkuba oba kuba akasana ke bayita akaki Allahu akbar twala eri nga naffe tusaba oli ali mu mazzi ate oluvannyuma lw'okusaba edduwa eryo essanamu lyaddamu vaayo wansi teryaddamu kubanga lyo limanyi mukama waalyo ebiri wansi ebyo bimanyi mukama waabyo buli kyogera nga kiri awo nga kirina connection kimanyi mukama waakyo buli kiri wansi awo ebyennyanja ebiri mu nnyanja bimanyi eyabikola ki eyabitonda bwe kyamira nabbi wa Allah Yunus kyamanya nti mukama wange waali oba ntegerekese kyamira ne kimumira kyamanya nti mukama wange andagidde aleme kumuleme muteekako yadde akaki faltaqamahu lhutu wahuwa mulim oba ntegerekeka nammwe ekyennyanja kyamulimira nga mulamu nga mwali wahuwa mulim la ilaha illa Allah falawla annahu kana minal musabbihin singa nabbi Yunus teri musajja ntendereza nnyo lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun nalimulese mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo paka ku nkomerero kitegeeza nga tafudde ng'ali mu kyennyanja muki ng'ani akiwa komandi kitegeeza n'ekyo ekyennyanja tekyalifudde otegedde mukama bw'atugamba nti kino si kyagala abakakasa wa inna yunusa lamina almursalin akunyumiza Allah kuba gwe tuddakawo nti ne Yunus yali nabbi wange idh abaqa ila alfulki almashhun fasahama fakana min almudhadin faltaqamahu alhutu wa huwa mulim falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun naye akugamba Allah olw'okuba yantendereza nnyo nga n'ekyennyanja kimanyi nti nze mukama waabwe
فنبذناه بالعراء وهو سقيم namujjayo ne musula ku lukalu ne mumezezaako ekiryo okumera ensujju wahuwa saqim mugonvu nga mulwadde fanabadhnahu bilarai wahuwa saqim awo yavaayo ng'ali bute Allah n'ameza ekiro bakita ekiryo ensujju nezikwata nnaku zaaliwo mmeka byebiddakawo mu maaso insha Allah saba Allah tusaasi tujja naye kumusoma kati mu byonna lwaki mbirese okumanya nti ebintu ebyo mu bye mutwala ng'ebiri special mulamu bwabwe bimanyi mukama waabyo annayi kakati yabaga tekyaddamu kuvaayo nga kiri eyo wansi mmazi okumanya nti kyabeerayo Allah yabamma enkuba okumala emyaka egi ne bafa ne bakutuka okutuuka kabaka bwe yajja n'abantu ne begayirira Yunus subhanallah Eliyasa nate wange Eliyasa tusaasire otusabire ku Katonda mashallah barakallahu fik otusabire Katonda atuddize yabagamba munasira mukamunanzikiriza bonna bagamba nti tugenda kukukkiriza enkuba kasita ekola ki nga ne kabaka mwali n'alaba tawadihim oba kirete ntya obwetowaze bwabwe n'obukkakkamu n'enjogera yaabwe gye bayita eya simbo waliwo omuntu ayogera ng'owulya toyagala amale nga ye bw'atyo nabbi wa Allah n'awanika amusabe kama we Allah yayanukula enkuba nejja Allah yabawe kye bayita enkuba namutipwa ow'enkuba n'atonya abantu ne beeyagala ne balembeka amazzi biyollahi mu butuufu bayongerera ddala okukaluba abantu be Eliyasa n'ababuuza ati kati nkole ki bamugamba nti ogenda tukolera Eliyasa nti tubaako b'otuzuukisirizayo nga bafu tumanye nti olina Katonda owaddala والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم سبكيري kati kyebamusaba mukama we yakikola ki yakisobola bamugati kati tugireyo ko kubaafa nane yafa manja wagwe manja yafa mangu nene bane Allah nageza nasaasira ne wajja wazukusayo ne bwabomu nti gwe nkuwadde chance baako gojjayo wansi mu kabuli oyinza obutajjayo nnyoko ngojja ya gobanje yafa gobanja kyafa ne milioni 12 ezange wanje nabbi wa Allah nawanika Allah nata bajita enkulumuli eyabafu nedda kitwale ntirimbo yonna nesituka kowe nedda Sheikh Abdul Karim ne tumulabako Sheikh Achire ne tumulabako Bahiga ne tumulabako ne tumulaba Sheikh ne tubalabako ne badda ala sabili mithali yemu ku mu'jiza ennene era wakuzanga ebyamagero bya nabbi wa Allah Eliyasa abantu abamusumbuwanga nnyo ekisooka kiki kye yakola ahya'u adadul mauta okuzuukisa enkumuliitu y'abafu nga kiki kyanoonyamu Allah noono kyanoonya kiriza kigambo la ilaha okumanya kizito wagoloza lwakyaga nti neka kutanda n'ofiira kwekyo nga togenzeeko mu shiriki njana njikuwadde kuba amanyi si kyangu
bali ffe tuli kaweweevu nti n'ayagala asiramuka, bw'asiramuka ntumuwa enkofiira olwakuba tuli ku mulembe omufu nti bw'osiramuka leero n'ogendako mu ssomero ly'abasomyeko kati n'obeerayo ennaku zeezo bwetyo zeeyo yasaluna n'egundi bodda wano okwazina ate gweyagala okulamula. Gatolaba abaakasiramuka abapya nno wattu ye yasiramuka 2012 2014 olwayo baseeka batula ku bituuti ate mu kutuulako alamula buki obusomi otya busiraamu musomedde emyaka 10 tonzanyirako obutegedde otya najja naga tugenda kusoma ku masala omukyalo ateebwa nga ali muhiidi oba nedda oyo golaba ne bayibuli tennamuva mu mutwe akyagikola ki ali masala asumbuwa nze siba mbagamba siri na seeka siri muwalimu kati muwalimu yamanyi bino ebintu byekiwalimu okubyeteekako bizito gwe weetwalenga gwomanyi tino nkituusiza kikoze kitya naye waliwo ateeka okuba nga sheekh neyagaye sheekh. Saba Allah tusaasire ya rabbi. Yazuukiza abafu n'atakomaawo ng'abantu bamaze okujja kati nno mukkirize nti la ilaha illa Allah wa inni rasulullah nti ndi mbaka waani kati ako olw'okuba okomezaawo jjajjange eka naawe ebyo tebiyinza kukola olw'okuba muganda wange akomyewo omugyeyo mutaana kati olwo akole sijja bikkiriza nti kati kiki naye ajja tugende ffe weno tugenda okukkiriza tukakase nti ye nti kiki nibamutwala waliwo omuliro bamutwala nga omuliro gwaka nga mungi ne bamuga tetwagala guyiwamu yadde otuzzi kagubeere musenyu tubale twagala guzikire ng'omanyi wona oguzikiza ogu naye ng'omuliro gwe bamugamba gukutte kyalo bi amrihi olw'ekiragiro kya Allah wa biidhnihi ngakkiriza Allah. Ilyasa lulimi lwe na kigambo kugugamba bugambi nti zikira kyekitibwa itfaa'i nnaari bi amrihi ekyo nakyo kyakubiri okuzikiza omuliro n'ekiragiro kigati zikira naawe tusumbuwa nga yakakijja mu kamwa gonna ne guzikira nibafuna challenge kati mukkiriza Allah kakati kyekirala ekiri awo kyembambaga nti buli mulokole ngolaba pasita waakola byamagere ekintu kiri kimu muwe waaliisa eri omugambe nti lino teriraba lyobuuta ate oli nabbi waani naye nakubuusa naddeno nakukangamu evivi ekyalo nekyeyala wansi naye Allah tusaasira obuyabuya nagira bwati neyekangamu abeeri emabega bonna ne bagwa wansi ne bakuba enduulu nabbi akola kati akoze eki era kizibu kyekiri awo kiki kyakugjeeko kubasula n'ogwo ogenda okuva mu kyaki nga wenna oddugadde nasamba ebbanga engwala ne zibalya Allahu akbaru. Tusaba Allah tunyereze mu busiraamu dani tusaba Allah tunyereze mu busiraamu naye bw'amala okubasuulasuula nabaga nti ekimu eky'ekkumi ugudde ate ekimu ekyaki no papa nabbi aŋŋambye ekimu eky'ekkumi kamoloka k'essente ne kajja ne katwala n'akalala ne kakima n'agenda n'azimba essaba eddene n'aliteekawo n'azimba eguzimbe guli ne guli oli mwamuwulira yazibajjemu naye tannateekako yadde bulooka Pentagon abantu bagibanjizza naye akoma bbawe mulabu wa muzi nti Pentagon yaani gwe kyogere gwe mwonoonefumu kakati Pentagon yaani gwe gamba naye n'obusiraamu oyingira n'osala n'ogenda kyetubaagaza kiri kimu sente y'amazzi waliwo gwe emitwalo 3-4 nezijja ne bazigaba abantu ne bagenda nga masjidi weeri ng'ogaana kuyisa ngalo kugamba nti alhamdulillahi ala ni'mati lislaami ekiddiini etalimu yadde bujogoli. Saba Allah bantu mmwe n'abanywereze ku ddiini busiraamu n'abatannagiraba mu famire yaffe tusaba Allah agibalage. Kakati mu ddakiika ezaali bannaye mwabamanyi nze nkyasomesa
mu ddakiika eziri awo mu kaseera akali awo kati nga Eriyasa afunyeemu kye bayita jaziba, essanyu muli nti kati bagenda kukola ki? Bagenda kusanyuka, bagenda kusiramuka ku kino kyenkoze. Mukyala wa kabaka, omukyala abamu baleeta nti yali muzaana, balala ne baleeta nti yali mukyala wa kabaka, balala ne baleeta nti yali mukyala yali awangalira mu lubiri. Allah yasinga omanya ffenna sitwaliyo. Naye baamule ye yasiramuka n'ayatula, ye teyeekweka, yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Ilyasa rasulullah. Bwe yayogera ekigambo ekyo kabaka nga olaba era we bakubuuza muntu ki gwe baali bayokezzaako n'enkwa owookubiri ng'oggyeko nabbi wa Allah Ibrahim, yoyo omukyala. Baamuteeka mu kyoto ne gagwa mu Eriyasa, bamugamba nti omukyala bamwokezza, kati Katonda waazikize. Yabagamba nti nedda, tagenda kunuubukako yadde naaka, newe munaamuteekako ekibira ky'enku. Era wallahi bwe kyali mu bimu ku byamagero bye yagamba bugambi omuliro ogwo, n'abugamba nti kunu bardan wa salaman alaiha, beera mukakkamu omunnyogovu eri omuki mweri aya egamba yereeta ala Ibrahim, kino kijja alaiha eryani, kubanga ne Eriyasa yali tamumanyi. Ekisaaganda ky'enku n'ekibira ne biggwawo nga bisebengeredde, n'avaamu nga naye yeekubako vvu. Omusajja mulogo, si mulogo, mukama we gyali. Kabaka naye bagamba ennyama, embwa neyesigama ennyama. Embwa neyesigama omukyommo nga bigisobedde njiri aba kikola ki? Kati kabaka n'ayisa tteeka, jjukira liri ery'essanamu lyo kati lyapowa terikyakola ki? Yaga nti kati tumuyiribye. Bwe yawulira nti tumuyiribye amusookako yamutta, kabaka ataddewo ekirabo. Ye kye yakola kyali kimu, n'asaba Allah nti Allah era bamme enkuba, bamme naye bw'oba obammye nze tondekaawo. Banoonya n'agibajjamu nga tebakola ki? Basabe ggwe, kuba nze balabika baganye, naye nze Allah bw'omala okugibamma nze ntwala. Era badduka nga bamaze okuba babanoonya ne beekweka mu mpuku. Kati we beekweka wano kiraga bwe kiti nti beekweka, buli omu we baali beekwese ejjinja lyabaawula. Baabali wano ejjinja nejja ne libaawula, ono n'abeera sayidi eno n'oli n'abeera wa? Kakati Eriyasa kyava agamba Eliyasiru, n'amugamba nti ekintu kyonna ekizze nga kizze mu maaso go tokitya, kyebagale ugende nakyo. Era Allah nassa malayika ng'eva mu muliro. Lwaki agissa? Eriyasi lwaki alaga ono alaba obunywevu bwe ku Allah? Kubanga no yakola da'wa ng'onaamugoberera. Bwe kyajja teyalonzalonza, n'alinnya. Bwe yalinnya kumbe malakul mauti ekoze eki? Yajjira ng'eyakanga omuki ng'omuliro, n'esooka emwetooloza ekitundu nga tannafa, n'emwetooloza ng'alaba abantu, naye ng'edduka emisinde gyaki. Eriyasa n'amanya nti ono munnange agenze, ono agenze, tasobola kudda newankubadde bamwetooloza kitundu. Era oyo tebalaga yafiirawa. Ekisolo ekyo bwe kyajja, abamu baleeta nti kyali kisolo n'akirinnya, abalala baleeta nti yali malayika ng'ejjidde mu kifaananyi kya kisolo. Allah magambe ffenna twaliyo zinaye bakanzaala jjojjuzi, obadde okimanyi. Kati ebyo tunyumya bya myaka gyadda. N'atambula, Allah n'amujjulira, tebamanyi yamujjulirira wa. Era Eliyasiru tolinawo omusanga nti ali ku ggulu bwe riti. Naye abamu baleeta nti Allah yamussa ku ly'omukaaga, abalala ne baga nti bamussa ku ly'omusanvu ewali Eriyasa. Kuba bwe yamala okugenda, malakul mauti nejja n'ekyalira ono insaniya ngeri mufaananyi kya muntu Eriyasa n'amanya
nti sawa yonna nkolaki eyetegeka bulungi malakul mautu nemujjolola. Allah namutwala ku ggulu eryali ery'omusanvu. Kategerekesa. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaffe tubuuza bamuziikaawo oba wangi yasitulwa busitulwa paka ku ggulu lya naye teyagenda nti nga mulamu. Ntegerekese nga bw'olaba Idrisa nti yagenda, ono yagenda si muki. Nga bw'olaba Haruna, kubanga layini ya Haruna muganda wa Musa mwemuva Iliyasa, era ayina oluganda, era yali musajja w'amaanyi nga Musa, ate nga mumalirivu nga Musa. Iliyasa ng'atiibwa, gwe tebasitulanga abantu 3 nga kisitula ogwo n'obukambo bwe yali aliko, wabula nga yategeera Allah we ku myaka 76. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kubasaba ekintu eki, ne bw'owulira ng'ozitoowereddwa edduniya tovangako Allah. Ne we birigaana omusajja kaakukyawe, kale yakusiramula, kale wasiramuka lwakuba ye bambi kyewakkiriza muwala ajja tikyewakkiriza n'okkiriza nti kati oli musiraamu. Kisinga omusajja, kisinga value y'abaana bo, kisinga value ya kitaawo ne maama wo, kisinga buli kimu. Gumira ku ekyo, nusura ya Allah ejja. Okutaasibwa kwa Allah kukola kutya? Wallahi kabagobe ku mulimu. Kotoka kaseera ng'ozitoowereddwa embeera ekalubye, tovangako Allah. Tova kiteekewo ekyenyi, gambe nti mukama wange Allah. Kimugambe nti mukama wange Allah. Kimuddemu nti mukama wange ani? Bino gwa bisobola. Nkakasa bino wabimpandiikako bijja kuba ni masha Allahu kana. Nkakasa Allah wakitiibwa bw'oba oyagadde bibeera. Wama lam yasha lam yakun. Bw'ogamba nti bino nja bivaamu era mba nja kubivaamu. Wa anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Nkakasa buli kintu kyonna wakissaako okugerako mukama wange Allah nzija mu mbeera eno nga tomuvuddeeko. Nkwagayiridde teonoonyange ekkubo eritalyani. Bazze babibagamba, bazze babibasomesa, bazze tukkaatiriza bikkaatirize. Tonoonyange ekkubo eritali Allah ne bw'oliba ng'embeera ye ekyusa okusinziira ku nkola y'emirimu gyo. Bambi mbasaba busabi sitwagalira ddala nange nsensebe nga nsaba Allah keera ku makya nga bwe twalinga mu muzikiti bwe twali tukuziika mu butuufu nga tuli mu kimu inna lillahi yagenze naye bamutadde mu butuufu oli omusajja abadde yavadda mu ddiini. Nyone mwe mukakasa bukakasa Jamada yali muki kasa Jamada sola kiji yali agwa Kurani ki aya kiji yali tamanyi sema mufuna chichi cha mutamanyi yali Pastor Jamada. Swala ku swala, wuzu ku wuzu, budde bwa swala ku budde bwa swala, azkari ku azkari, olwalirani. Muwanjagire omunywezi omugambe nti Allahumma in kunta katabtani minan nari, bwobanga okakasa Allah mukama wange nga nzitami muwampandika nga ndi wa muliro fa muhuni waktubuni indaka saida, nzijayo Allah. Banga kisobokera ddala mukaseera kakasembera ddala mu dakika zezisembera ddala luta oyingire kabuli n'ofanga oli John. Waliyadu billah. Tukisaba Allah ekyo kitutaasize ddala. Kabi tuzitoweko Allah omutima gwaffe gunywereze ku ggwe. Tusaba Allah tunywereze ku ekyo. Abasinga muyinza okuba nga temukitegeera naye abakitegeera olwaliyo be bamaze okuyingira kabuli nga tetaba kyalina chance ekomawo okulongoosa ki kye baayonoona. Tekyali chance eriruddawa tekyasobola Allah bone okufa chance eryeji emma okutereeza ekiro kyaleero bakumakya Allah bwakuwa obulamu okujjayo irizi okujjayo buli kyonna kyowulira kyeweesigamidde ekitali Allah kyaddekika yennyini w'okirowoolerezaako ey'okubiri oyinza okuba nga ogenda zingwa. Leka kwewa time nti omwezi oguddako wiiki eddako Ramadhaani weenaggwerako weewo mulimu n'abalinza okusiramuka mu kisiibo. Okigamba ko omuvubuka omu yali mutemi wa nnyama waffe nakwadde yangatseka ninze kusiramukira mu kisibo nemuka time njogera nnyo ekigambo ekyo time
namugati time wokirowolerezako nti njagala kusiramuka there and then tambula va mu kulowooza waliwo yanga nti noonya matiza namuga nti akumatiza kuki njagala matiza bulungi ku ddiini namuga nti oyinza obutamufuna wematize okakasente yatonda kitawe yatonda jjajjawo n'ebiri muno mu bino ne mu kitabo kino ye Allah kwematiza Ramadhan twali tujingira nkeera ekiro namukutula Allah kategerekisi okujjako buli kyonna kyosinze ekitali Allah buli kyolowooza ekitali Allah kyasaawe eddakiika eno neganeka kati ahirizi bino nkola nabyo byaki oba ntegerekese kitu bino byagaza ki akasabo koki kajeewo tujja kumanya binantusako obulabe ebiri munda ebyolabe binakutusako obulabe yabitonda waali nabimumanyi tiye mukama waabyo wallahi kakumeko omuliro tambula genda longosa saawa eyo wooli kati okuzinga si saawa teweza bibale byanca nebirabika bikoma leero wallahi Sheikh kabaka mu Qur'an kama waffe ya rabbi yafira kunoza ni bamuyitani Sheikh era asomesa Qur'an ngava mu darusu ya rabbi kabenge Sheikh kabenge yali kabaka mu Qur'an ngava mu darusu mu Qur'an ngabasubize banatandikira mu Qur'an ngasala noza ni bwati emoroka we yamuleka ebyencha bikomye ebisawe bikati byale sayogedde byebyo wallahi ne kakutanda ne bukeera ku machagwa ali wanonga buke nga tondero woza kwejja ko mwanyi obulira nga tonnabukola ki tonnabusula nga naawe woli oyina akati oba gomanyi kyomanyi siina kyenja kugamba kubuulirira ate tetujja kukaka situgenda kusitula busituzi nti juma no situgenda situla mukyala wo kulekera okuteera ddagala munva no wallahi okufa kugenda omubulira nti kino kyobadde okola kikyamu nga takyasobola kudda ng'obuddira bwabulaba ng'obuddira abulaba kalajanira nti Allah wakiri wa sekendi emunja ejja kuba emmala gati biwedde tubibagamba li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatan ba'da rusul muleme kujja gamba kujja maaso ga Allah nga mugamba nti sitwamanya sitwa ensonga laki tubiremerako Allah nkusaba otunywereze mu ddiini kusaba Allah otunywereze ku busiraamu tujje shiriki mu mitima n'alowooza ogenda mu shiriki mu mujjeemu Allah wakitibwa nkwegayiridde otujjulule nga tuli basiraamu nkusabye busabi Allah fenna abali wano tujjulule nga tuli basiraamu n'abali ku media tusaba Allah bajjulule nga basiraamu Allahumma ate byaffe mubimanyi tumaliriza inshallah inga tunamiriza ziru nsemyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujizze kwekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan نسمي إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته